mulabye video y'omukyalo ono naye ng'ayogera ebigambo tebivaayo. Mu bigambo by'ayogerawo agamba nti yeetaaga obuyambi. Agezaako okukola naye ekintu kyamwambadde bwambazi n'agweri. Tamanyi kiki kyamutuuseeko mu bufunze. Kansooke mukuweeko naawe eddoboozi liri wansi omuwulire then ndyoke mbeeko bye nnyongerezaako ku vidiyo eno. Naye nga nkubuuzaako omulabi wange wasiibye otya, wasuze otya? Twebaza Katonda nti atukuumye nga tukyali balamu era ekitiibwa n'ettendo tubimwongera weewaawo. Kaakati eno gy'oliko eyitibwa Maggie Kyeyo Initiative YouTube channel. Era nga okusinga tuyisaako mukwano ebifa mu kyombo ky'abankuba Kyeyo. Wonna zironga z'oli nkuba Kyeyo si nsonga oli mu nsi ki. Tweyambirako, twewaako ku magezi, twewabula bwe tutyo okulamanga munange tusevinga obulamu bwaffe ne tukomawo nga tuli balamu. So omulabi wange omupya mukwano bw'otukoonirako kagambo subscribe oba munange okoze kikulu nnyo, okoze mba channel eno ate gwe alayikinga naawe akomentinga naawe mukwano okola kyamaanyi nnyo okubanga channel eno ogiyimirizaawo. Katuve mu katambi ka sister wa phone. Nigezaako okukola naye mpulira ng'ekintu kimbadde n'engwa bajuzi sirisobola kola kugwa bugu. Omuwala ono omulabye enjogera gy'ayogeramu alaga amaanyi talina, awulira obulamu bugenda. Simanyi oba waliwo omuntu ali wano andaba nga wali otuuseeko mu mbeera eyo ng'owulira toyina maanyi, obulamu owulira bugenda. Kati y'embeera y'omukyalo ono gy'alimu. Yabadde agezaako okuba ng'akola naye waliwo ekintu ekyamwambadde n'agwa wansi. Teweerabira nti mu mayumba gye tukolera wabeerayo ebintu bye tusangayo. Era bwe bikusanga nga oli wa mutwe munafu, bwe bikusanga nga n'okusaba tosaba nga toliiko protection, oyinza obutasigaza bulamu. Ate era teweerabira nti oluusi ne gye tuva babeerako oluusi ebintu bye batusindikira abantu ab'emitima emibi oba abatayagaliza. Ekirala gye tuva oyinza okuba nga teri muntu yenna alina bintu byakusindikira nga taliiyo. Naye mu bika gye tuva, mu families ze tuvaamu waliyo ebintu ebifugirayo ebyamasitaani. Ng'era byo ebyo by'olaba biyina ne oba ng'ambe ennono oba mateeka ku bitambulira. Simanyi sisita ono yakakuba ekyeyo oba ritani. Bw'abeera nga ritani, ago mateeka eyiza nga biri mu kiyumba oba nga waliwo omuntu eyabimukoze n'abaako kyamusindikira. Bw'aba nga si ritani, nga gwe mulundi gwe ogusoose, kya mirundi ebiri, eyiza nga biva mu kika. Ebyo ebintu bigamba ewaffe tewali balinnya nnyonyi, ewaffe tewali baligaggawala, nga famire ogitunulira yonna eri awo yagootaana. Kati mukazi wattu okubya akaddi n'okasamba n'olinnya ennyonyi ne bitandika okulwana. Sitaani mubi. Bayibuli eyogera kyere nti sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Tolaba nti oli wa kika ekyo, naye kasita osamba akaggi n'omenya etteeka nga byo byagamba ewaffe tewali bagaggawala, ewaffe tetulinnya nnyonyi, simanya ewaffe tetugula mmotoka, simanya nga byagala bakuumira mu bwavu awo mu mbeera etategeerekeka. Kati bw'olwana n'osamba akaggi Mukama ng'akuwanzeeko eddusu, bisigala birwana okulaba nti bikuzza ofaanane abeewammwe nga we mulina okufaanana. Naye okumanya sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza, owulira okutta n'okuzikiriza, waakiri bikutta n'ofa. Gutya sitaani. Egyo emyoyo gya famire waakiri gikutta n'ofa.
naye nga toyise byo we byagamba we muyina koma bw'oba toyina protection bw'oba toyina kwoyimiridde nga toyina kulwanirira ffe abakkiriza Yesu tuyina Yesu n'omukono gwa Katonda bye bitulwanirira bigenda okujja bisanga wezingiridde dda weebisse wansi w'omukono gwa Katonda ekirala abakyala muyiga okusaba ebigenda okutomera oba bivudde wabiyinza okuba tebirina mu nnyumba ya boosiwo ezensi zetuzungiramu ez'Abawarabu nsenyi nkalu emijiini giringa mijiini ginoonya wa we gigenda okuwummulira kati gigenda okujja nga gisanga kadama n'okusaba tosaba kwegamba nga bikuyingira ng'ofuuka ennyumba yaabyo ng'emibiri gyaffe weri yeekaalu ya Katonda Omwoyo Omutukuvu atuula mu ffe kati mukwano bwe ginajjanga gwe mu nnyumba yo oba mu mubiri gwo temuli kifugiramu bigenda kuyingira gw'ofuuka ennyumba yaabyo nga bisinziiraawo bikunywa omusaayi bisinziiraawo ne bigenda ne bikola ne bifuluma ne bigenda ne bidda ng'ate bifidinga ku ggwe okitegeera so okusaba kikulu enkuba kyeyo ne woba ozuukusereeti tomala gawarabuka wakirirekayo okunaaba osooka osabe olunaku lwo lwonna oluteeke mu mikono gya Katonda oyite bamalayika ba Mukama bakukuume Omwoyo Omutukuvu omukowoola abeere naawe olyoka otandika okukola emirimu gyo omala okukola emirimu gyo anti tewanaabibwaza okusereeti kola egyo egisooka mangu mangu dduka ogenda onaabe nga boosi tannazuukuka baboosi abasinga tebakeera naye ng'okusaba kebeere emmere gy'osooka okulya emmere gy'osooka okulya ekiro weebaka tosabye ku makya ozuukusa kiwalazima kale ku makya oyinza ozuukuka ekiwalazima n'ogamba bugambi Yesu weebala obukeeseza beera nange olunaku luno ndutandike naawe naye ekiro saba bw'osaba ekiro n'olunaku luno olw'enkya oluteekeyo mu maaso ga Mukama nti n'enkya lubeere olunaku olulungi byonna byonna sitaani wanaaba nteeze mu mukono ogwa ddyo taata ompise ku gwa kkono bw'anaaba ntegedde ku gwa kkono Mukama ompugula ompise ku gwa ddyo nti sitaani wonna ekkubo wanaaba ayagala okuteegera wamaze dda okusaba n'oteekayo ekijinji kati olwaleero sisita tasobola kumanya ekyamutomedde ekyamwambadde kyavuddewa bw'abanga yakolako omwaka ogusooka n'agumalako bulungi nga talye ku mbeera eno n'akomawo ke Uganda n'addayo byandibanga byavudde mu bantu ab'emitima emibi bw'abanga it is her first time ogenda mu kiyumba either ng'ebyamutomedde biri mu kiyumba ekyo mulimu ebifugiramu oba ng'emizimu gye Uganda gyasituse oba ng'era abantu ababi abaagala okumulemesa be baabikoze naye nga bwe gamba tosobola kumanya era tolina gw'osobola kuvaayo n'onenya n'ogamba gundi ono eyankoze kino kuba omuntu asobola okukubikkulira n'akulaga ekituufu ye Mukama Katonda oyo ye yekka alaba bye tutasobola kulaba n'amaaso gaffe yekka yasobola okulaga emitima gy'abantu yasobola okulaga nti kino kikino yasobola okulaga buli kimu era omuntu omusabi embeera tezimala gamutomera kubanga Mukama ayogera ebiriwo n'ayogera ebigenda okujja mu maaso n'ayogera n'ebyaliwo emabega ojja kwebuuza lwaki ebyaliwo emabega abyogera oyinza okuba oyita mu mbeera etategerekeka n'obuuza Mukama embeera eno eva ku ki lwaki kiri bwe kiti oluusi n'akulaga ebyakolebwa emabega oluusi by'otaamanya kati awo n'osaba ne weegayirira ne weenenya oluusi bajjajja be baabikola bamaama be baabikola bataata oba ng'oluusi naye wabikola n'obyerabira wabbifo nga wali tonnalokoka kati nga kye kikyawonyaawonya obulamu bwo nga Mukama akulaga osobola osaba ne weegayirira ne weenenya n'osaba Mukama asaasire ogenda nga bivaawo ng'embeera etereera vidiyo eno ngireese
naye nga bw'okimanyi nti ku channel tweta video bwe ziti tuyigireko. Nkuba kyeyo saba. Sijja koowa kugamba nkuba kyeyo saba. Twawangula na ssaala abamu tetwalivudde Saudi. Naye twawangula na ssaala. Ng'ewantu w'okolera mu butuufu nga tebalina bintu by'amasitaani. Ng'ebintu byonna ebikulumba biva gye wava. Biva mu bantu b'osindikira ssente baazira baagala bakugyewo. Kwegamba mbimanyi muyiseeko abamu mu mbeera eyo nga wooli tewali kintu kyonna ky'amasitaani naye ng'ebikulumba biva eri. Naye kusaba kwe kutuwanguza n'okusiiba. Vidiyo eno ndoza kangikomye wano. Mukama abankumire nnyo atakuumira mpeera. Mubadde balabi balungi. Buli abaddeko alayikinze, akomentinze, asheyalinze. Mukwano okoze ekintu ekirungi okuba nti munnange n'abalala message ebatuukako. Tusinkane mu videos eziddako. Bye bye.